Okutugwa Megatron kubuuzaako yonna gy'osize obeera ng'otulaba n'oku olwaleero bigi bitambula mu ggwanga Uganda bwe twogerera nalabye akatambi ka eyaliko Gilbert Bukenya yaliko Vice President wa Uganda nga alojja ki okuva lwe yagala okubeera nti ate yeesimba ku ntebe ya Mwami Museveni yayagala oba yali agyesimbyeko ku bibiri yayagala ki nga tetulabangako ng'ayagala yagyesimbako nabe tetukimulabangawo yajagala okusiza ku bigambo byayogedde yabadde ku BBS awo n'alujja ennaku gye yayitamu olw'okuvaayo ne yeegwanyiza entebe eyo yagamba yalinga adde ewaka yalinnyanga emmotoka eziwera ennya nga bamunoonya kumutta kulembeze kuba president ku ballot nzija tewalabikako ng'omanye ebyandiko olunaku lwe nalangirira ndowooza abantu abangobereranga okunsala basukka ne mu 1000 nze navanga e Kampala okutuuka ewange e Kakiri nga ninnya emmoroka 3-4 eno nenjireka mu kkubo endala nentwala wali nenenya Kapulimo nenenya gundi kyoba olaba nage nti obukulembeze nze that game olina okugyetegekera togenda bugenzi mukulembeze nti oyagala okukulembera ggwanga nga teweetegese mulimu amasasi mulimu ebiso mulimu obutwa mulimu buli kintu kyonna ngeri byonna byantuukako muganda wange nentuula n'omuntu netuteesa kyekola bulungi nnyo ate ogenda kiwulira nga wiiki endala emu omuntu akubiranga kakati lwaki mwateeseza bwe muti nze omanyi nti nagenda nensinkana President Museveni ewuwe ekisozi naye nga byonna byetwateesangako byonna birina ku lupapula abimbuulira gwenigwe kati nonkola kino olusanga ndi muganda wange nze mbitadde era namugamba butereevu nti mbitadde nja kuwagira oba kiba kiba oba nfa nfe naye nze nja kukola ki nja kuwagira namaze okutegeera nti abali b'enkwe bangi nnyo abasobola okukulira munda ate nga gwoba ozimba buzimbi nnyumba okyali ku foundation ne bakuttira awo kyobalabye bannaffe abalala nyoli yandyebuuzizza 2016 lwaki ovaayo okwesimba ku Mukamaawo Uganda ki gye walina mu mutwe gy'otalaba mu system gye wali ovaamu nali nnyo njagala Uganda mu by'obukulembeze nkiyita ekimu Luganda okulaba Uganda nga buli kitundu kyonna kyenyigira mu bukulembeze obw'amazima ng'ate kyenyigira ne mu bukulembeze bw'osobola okugamba nti owange kati nze nkooye gundi ono addewo ate nga njagala nnyo Uganda esigale nga etaddewo omutemwa nti amanye ekintu bwe tuba tukiwa akikole ki akikole on merit yes saagala nnyo nze abe wange mu kika kyange ne mu famire yange banyiigira n'otuma emirimu ate n'ogiwa omuteeso n'otuma emirimu n'ogiwa omukyoli omukenya oli mubi naye nga saali mubi nanoonyanga asobola okukola ekintu ekyo ng'alina meriti yaba akikola juzi waliwo abantu abajja wano okumbuuzaako ku bya URA naye bonna nabatunuulira nga balabika bava ku kyalo kimu kakati namadi ebyalo ebirala byonna mu Uganda tebirina bantu balina
experience abasoma abakola ki tukole mix yegenda okuyamba Uganda okubeera obumu bw'oto mixing abantu abalala bajja kutandikanga okwekuba endogono wange ate tunaakola ki kyentandisa okulaba mu nsi eno ate kijja nakuleeta abantu okuteekawo artificial kukyawagana artificial ntikyandibaddewo nekiriwo okukyawagana kuba kisobola okulabika nti abalala bali bulungi abalala bali bubi akagambo ye maama ye maama era abukale okiro nze ndowooza Uganda alina ogenda mu ngeri eyo naye ng'okudda ku Buganda tusirike tuyingize tulwanirire kusomesa baana tubuuza lwaki buli ayagala okubeera buli eyeesowolayo n'ayagala okutuulako mu ntebe eyo afuna ebizibu. Twalaba wano yali Mbabazi kyagwako tokimanyi, Besigye yagyesimbako yennyini ali mu kkomera, Mwami Kyagulanyi ali mu buwaŋŋanguse. Tewali wagyesimbako atali mu kkomera. Kibirige Mayanja bonna Mabirizi bali mu kkomera kyogamba? Tebaliyo. Ate Senkubuge ono yafuna buzibu ki? Yafuna buzibu ne Mugisha muntu ali bweru. Kuba namulabye akaaba amazigi era ng'alojja nti okuva yeesimba ku ntebe eyo we yayagala we yafuna okwagala okwesimba ku ntebe eyo taddanga mufuna mirembe. Era namulabye ennaku ng'alina y'amaanyi. Tumulabira nga tuyitawo ku nsonga eyo, tuyiteko ne ku nsonga olina ebifaananyi bye wampeereza muwala wajje mutabani wa Jane Muhoozi ne mutabani wa Natasha nga bambadde ebyambalo bo bamaze okwesiga bali wakati wa Mwami Museveni bawanvu bwe bati balinga nze bambadde balina ennyota nange mbulako ennyota okufuuka bo nayo naayitawo zifuna simanyi ebibuuzo era gwe taatawo ki asobola okubeera mu magye. Nindaba abaana bangi nga bagamba ono yasomera Sandhurst abaana basomedde Sandhurst bakomyewo kati ono waatuvaamu diiru eriwo yakutufuga myaka 10. Ekyo twakyogera dda. Awo wonna tugenda beera nga tuyita olunaku olwaleero. Salamu Musumba yamaze nadduka ate nga yagamba nti agenda kudduka. Yamaze naliwo interview ffe twagikola. Nali ku kamera nze ali producer wa Sheeyu we yagamba nti nze ngenda kufiira wano mu ggwanga Uganda but finally Salamu Musumba yadduse. Remember ali ku tiimu eri eya Rwomushana Mukaaku Salamu Musumba Semujunganda Rwomushana Mukaaku ne Mukaaku bonga tibanaddu Mukaaku yagala tagenda kudduka ne Salamu Musumba yagamba tagenda kudduka bwanadduka naye nga tumwogerako sooka obuze ku bantu banyabo ne baseba abatulaba era abatuuliza na gye musinziira mbalamusiza naye leero baba kamera nga ndaba eri waggulu nnyo eyina kutubeera waggulu eri kambuuza okola mulimu ki? Oli mukugu mu ki? Ndi munnamateeka, ndi mukugu mu byenfuna, ndi mukugu mu byebuwangwa, ndi mukugu mu nsonga z'ettaka, ndi musajja musomesa, ate ndi musajja abuulirira abantu kansala. Kati beera nnyo biri bireke ebyamawulire ebireke naye mwana watu waliwo yaŋŋambye leka Mwami Ganja akole omulimu waliwo eyampadde amagezi yaŋŋambye nti omulenzi oyo engeri gy'akujooga ennyo ate ng'olina YouTube channel eyiyo talaba nsonga lwaki. Buuza Siraje Rubwama talaba nsonga lwaki. Buuza Siraje Rubwama buuza Kagatto abanyabo ne baseba abatuuliriza YouTube channel yange sawa zonna ngenda bijjamu egenda kutandika okukola ngenda bijjamu mujja kugiraba orangira otya ni TV ku NBS kati yagala kiriyo ne bono bisaze mera kutandika channel kuteekako comment ogisalewo negwe kyebayita channel kimanyi tubaddewo ne batusangawo Siraje Rubwama nti omumanyi Siraje agenda atuuka agamba munfunamu nnyo nange kankole eyange yagikola ennaku ezi. Wawulirako omusajja gwe bayitanga Tom Volataya okwalinga ng'akola biki? Kwalinga TV Volataya wali omuwuliddeko naye mumanyi ali nnyo ku Facebook ate penge mumanyi yo kyamumanyi na kati waali mumanyi akati ntolowooza nti gwosoose okubaawo
era yammwe wabeerawo volatile munyuma mwogera nga bababuuza waaliwo volatile okwalinga ne baba yali wadda nga teri muntu asoma lupapula akebera ku Facebook n'atakebera ku kisenge kye n'abula oyo pengepenge gwe mujoga kati olwaleero ekisenge kya pengepenge ng'abeerako n'abantu 810 nga bamulaba omulundi gumu n'avuma n'awemula n'akola buli kyayagala kati pengepenge naye tumulengera ng'essaawa ya Queen era akyaliwo bano bagundi bano kati abaliko bye boogera waliwo biraba nga si byebyo kati naye bw'onootandika okuleeta amampa atyago n'amalala oyagala bwagazinga leete nga siina n'amalala tujja kukola abantu badde eri ate ffe tetugenda kukola bukozi channel olidde ffe tulina channel nabadde mmanyi naye kitugaana okubeera ku channel yaffe eyaffe teringa yiyo nti kubanga tetusobola kugibeerako buli lunaku kati gweyo ogibeerako naye bwe tunaamaliriza okusoma nga tuvudde ku RDC tujja kuba tulina obudde kubanga kamera zaffe zijja kuba zibeera mu ofiisi tusobola n'ogiteekako ebya ofiisi balabe ebya ofiisi nga bwe ŋŋendamu kati oyo mwana njana mutwala oyo agambye ayagala ate ajja kuba anti wonaamalira banga emulwayo ajja kuba mwaka gumu gwokka asinze nze nsomye emyaka 4 waliwo abasomye emyaka 7 nakati bakyali Makerere awo waliwo n'abasomye emyaka 4 nga waliwo simbanyi oyo mubuuze waliwo n'abasomye emyaka 4 Makerere awe nga myaka 4 nga ku mpapula kuba emyaka 4 tukola empapula bala buli mwaka empapula 10 empapula 40 nga ku mpapula 40 empapula 25 zonna yaziddamu alina liteeke naye nze emyaka egi siinaako liteeke yadde etya kakati awo nze mbala mu byange nze ndi wanjawulo okubali anti era beera nnyo mu bibyo eno vaayo banyabo ne baseba abatulaba era abatuwuliriza yonna gye musinziira mbalamusizza njagala kwebaza abo abatuterako komenti ezo ezituzimba walabye omusajja yagambye anyumirwa nnyongo bagambye banyumirwa nnyongo oli nange eri obalekayo bajje batapinge nga kuno bintu binyume ati kati bw'oba oyagala walalandeka eyo oba olina kunsasula si byabwereere oyagala seremeka si sente nnyingi ojja kunsasula obukadde 4 omwezi abeerayo sigalayo tozirina sente zo zonna YouTube zekwambanzitutte embeera gye tulimu ogimanyi naye nga toli bubi nnyo asiri bubi alhamdulillah kubanga n'omukyala yennyini gwe nalabye nga mukyala ategereka era nkwewunyiza ng'olina gw'ogamba mbu ate oyo muntu wange era kwegamba musajja mulina ebizibu otuuka ku musajja n'olaba mukyala weeka ne gw'omusanze naye n'obuuza nti abasajja balimu mitwe ekibi balimu sitaani kimu mitwe ekyo n'owookyogera omukyala owange tabiwulira amanyi ompaayiriza akumanyi amanyi owaayiriza wamugamba nti omusajja tawaayiriza ali lukasula mengo kuwaayiriza kitone n'okulimba bwovuganya saanya mukuwaayiriza n'okulimba kyagambye nze mukuwaayiriza nina diguli ntema ekigambo mpaayiriza kati era nga baddamu nga bamuwuliriza ate bakyamuwuliriza kasi otandika okuwaayiriza oba owedde abalina ebizibu ku ttaka banyabo ne bassebo ensonga z'ettaka zigenze wala era nteeka okutegeeza bano abakulu bamuzeeyi Kagato kuba kati abamuzeeyi Kagato balina ku ttaka eriwerako eddene buli myezi 6 kebera ku kyapa kyo buli myezi 6 kebera ku kyapa kyo baatadde abaana babayita ba ITs babatadde ku emuzo ezisingako obungi naddala ettaka eriri mu kibuga Kampala n'emiriraano webayita awasava osigaza kyapa naye nga bw'okikebera mu sisitimu bakisanguddemu awo Christ the King awo waliwo looya w'amaanyi nnyo saagala kwogera linnya lye ku kyano yayinza okuvunaana n'akusiba yagenze ekyanja nabbako abakyala ettaka lyabwe liri eka 5 n'ebigwamu amanyi ajabuulira jabbiraba eka 5 n'ebigwamu n'azisibako ekikomera n'ebijja byabwe byonna yabisibiddemu ne bagenda mu kooti ne bamuwawaabira ne bawoza omusango ne bagumusinga ne bakwata ekyapa bwe bamala omusinga omusango n'akozesa ba ITs bali ewakiso ekyapa ky'abakyala ne bakisangula ku system ne bagenda mu system kubanga bw'oba ogenda okwerula ettaka lyo surveyor agenda ku system najjayo kopi najja nayo okusobola surveyor yagenza otuuka ku system ewakiso ebibbala mutabikola ng'ekyapa tekibangayo nze bbala mundu awo okukkiriza nti alina byakola byentegeera
Wama mwana gwe kwata ono mugambe nti kyato badda mukuba mugambe kyatudde. Balamu ali mu kabampaane. Ngo omuyita naye bayambye bangi. Ono tujja ono looya kuba mumanyi waawali. Ettaka yali kubyeko ekikolo liri kyanja. Lwaki tomwogera linnya agenda sibanyi. Liri kyanja yali taddeko ekikomera. Ono dokoti yasala. Nabba ettaka ly'abakyala kuba kati ekyapa kye balina bo balina kipapula mu system tekikola ki tekiri batuuzizaawo ekyabwe. Era awo William Margaret Muhanga bwe yazze ng'agamba oyo yatunda embuzi kati minisita eyagamba nti ebyapa bya mayiro byetaaga kuvaawo kubanga biremesa enkulaakulana eya gavumenti. Naye abo ekyo kyonna kirina kye kigenderwamu okuva ku muzungu mu ndagaano ey'olwenda okutuuka ku Museveni ku tteeka ly'ettaka erya 2010 amendment yaalyo bonna balina ekigendererwa eki kubba ttaka lya wano. Kitajja kusoboka. Bagezezzaako kati amaanyi luli tewabaddewo basaamulwa ku system kati weebali basiimuula. Ate tebakomawo balina n'abaka bafe aba parliament bayagala okumanya ekyo. Nakoze programu n'omubaka w'ebbaale bamuyita Charles Tebandeke ku Radio Simba ku Sunday. Naye nabadde mu programu eri nempuliranga n'amaziga gannyunguse. Alina n'akatisaati kaliko ebigambo equal land rights for everyone. Nti buli muntu ateekwa okuba n'obwannannyini obwenkanankana ku ttaka. Naye emmotoka ye gy'avuga ye yekka. Ne mukyala we we yekka. Era bw'amukwatirako omulala ajjayo Jambiya. Kati basajja bano balina enteekateeka bwe nakugamba nti National Platform ina abaka ba Parliament 47 naye ku bo 45 ba PLU NRM. Era eno project gye bakola kati bwe navudde ku programu naye ku Radio Simba nawulidde ng'obwongo bukola ki bunneetoola era seebase nakutte gadgets zange ne ntandika okukola okunoonyeza mukoliko background check up. Tebandeke ono yasomera omulaba yeeyogezeyogezo musomesa yayogera kalagana sebo bino byogera by'amateeka nange am a lawyer by profession ne mbuza amateeka wagasomerawa nagamba nti mugasomanga koze okay kangende mukoleko okunoonyereza nagenza omukolako okunoonyereza bwenti okukka wansi bw'okalanga okunoonyereza ku muntu omuntu alina byakweka tosobola kumanya waje yasomera P1 okutuuka ku siniya ey'omukaaga. Ebyo tobiraba. Kati n'ekirala bwe bagenda omwogerako bagamba alina degree Bachelor of Science nga with education naye teboogera ate byasomesa ate boogera gye bagamba gye yasomesanga ate byasomesanga birala tebikwatagana n'eno na birala. Kati ogenda omukolako background check up nga guli awo muti omuntu gwe yaleeta awantu omanyi bwe tugulaftinga oddira omuyembe n'osala bwoti n'ogulaftingawo omucungwa n'oteekawo ogundi endala kati eno wansi agulaba alaba muyembe oba atunula waggulu alaba mucungwa naye nga wansi muyembe. Kati egyo emiti gye tulabanga emiyembe ng'ate wansi ovakkedo mingi nnyo naddala wano mu Buganda n'ebigendererwa ebyo by'okutuggyako ettaka. So buli muntu alina ettaka Tebandeke naye ali mu ekyo awagira era projekiti yegamba ebyapa. Omuwala yagenze mukyala atukubiriza programu yatuuse n'amugamba nti ng'ofaananye ng'ono eyali mu Bayibuli eyali akaayana omusango omuzibu Kabaka Solomoni gwe yasala kabakaani ye Sulemaani gwe yasala ogw'omwana nti oli yagamba omwana bamusaleko nanyini nti akubago n'agamba nti ebyapa biviirewo ddala. Naye ng'ekyo kyadivansinga ye agenda ya mwami Museveni ne banne oba yalidde ye bebamu kubatambuza engeri. So abantu b'ettaka mube beegendereza nnyo tomala gagula ttaka tomala gagula ttaka kwata emiliyoni zo zibibiri n'ekitundu ze zenkolera okukolera due diligence naye zisevinga 5 miliyoni 5 goyinza oteeka awantu nga oguze kapa mu kutiya. So eyo mpisa ey'obuyisi ate bw'oba olina ekibanja ku ttaka lya Kabaka ng'olina ekibanja ku ttaka lya Kabaka genda okiwandiise okiweere n'obusuulu. Gwe noonya ofiisi ya Buganda Land Board yonna ekuli okumpi wandiise ekiwanja kyo okiweere n'obusuulu. Bano basonga busonzi nti awo twagalawo nga badduka Mmengo nga bafuna bagamba ekitundu gwoli tukyagadde bakitwala butwazi oba tewawandiisa kibanja kyo gwe tebajja kukompasetinga tebajja kusasula. Bawandiisa batya?
bogenda bodi ettabi lya Buganda Land Board bakuyamba ne wandisa sente si nyingi osasanya milioni nga 2 n'ekitundu bogenda tutamye oggula ettaka bannange ate munagula ki kankubulya kabantu tuwena ntwogera bino bantu nze sirina ttaka abo bakagato bwe balina ettaka nze n'ettaka binkwatako naye kagato teyalina ttaka we yabeereranga ggwe mu myaka gyo teyalina ttaka ettaka is a necessity factors of production land labor ne capital land labor and capital the factors of production zetwetaaga era ndaba kalenzi simanyi keita mzee keita kabo mutabani simanyi wani akagamba ntwagala capital ne baba bakakayanya nti twagala amagezi twagala ki ne kote ate bakakayanya bino tebabisoma mu kama sindowooza naye ettaka olyetaaga ettaka eryo ojja kulyetaaga singa linaabaawo waliwo abagula ettaka nga baligula kulitereka Jeno Salimu sali ettaka lyalina olowooza agenda likozesa ki ate waliwo okuva ku kkomera ly'Ejjinja okujja okutuuka mu kibuga Jjinja awo nawona nga bwewalaba wawe kati olwo ekiri ekapeeka bw'ogenda ekapeeka ayina square miles na square mile bw'oyitawo n'ogenda ng'okuteerirege nakasa ogenda otuuka ekatuugo awo awali simanyi we balima omuceere Abachina era nawo mpulira wawe bw'ojja wano ebugoloobi omanyi nze mulinda Genosali yatugamba agenda fulumya alage ettaka lyayina naye yatakola kiri banya nange ne compilinga data wange nze mulinda lwali fulumya owuwe nange nfulumya owange mumulage so ettaka olyetaaga naye gwe ayogera Oluganda gwe wekka tasobola kugula ttaka mu kitundu kya Uganda ekirala kyonna okujja kuwa ne Buganda naye ate ngabo bannaffe buli wamu basobola okugulawo ate bonna essente bazirina tulwana n'ebitongole nga NSSF tuwa sente zaffe naye ng'ate ffe tumanyi emabega eyo waliwo abalaba ettaka ne bagenda mu NSSF ne zibawa sente ne balisasula nebera biliyoni mmeka sente gyeziri bazirina sente ziri awo zimanyi ate nalabye waliwo ayagala okutwala ettaka lye NSSF mumita nzeyi bali awo bakayana agamba ettaka siri NSSF nga bamuwadde sente era ajja kuliwangula oba ajja wangula ne sente bajja muwa eyo tuyiseeyo buyisi bawe namba esimu tandike 0702 43 88 52 njagala kwebaza abantu emirimu naye nabagamba mulimu bwe gubanga ompadde mulimu gwa ttaka olina kusooka kumpa ssente emitwalo aga ne consultation yange ne tuteesa ebirala kubanga bangi bammalira ebiseera nakutuuzaawo nakwogeza nakola ki nakubulira njagala onkolere kino onkolere kiri nze ate bw'oŋŋamba nti yakola kino nange nina abaana be nze sikola nzekka nina abakugu mu bitongole ebirala nabo beŋŋamba nti abaye kati omuntu bw'atuuka n'akumanyira nti oyo Sewanda gine bwagamba nti omulimu guba teguliyo guba tegunatuuka wano tukubala nti ogufunye kati olwo omwana akuggwa malamu ki so waliwo omwana gw'ogamba nti mulimu ani agula sente Sewanda gi nti awo gwe gujja kutambula tegubaamu bizibu nti oyo Sewanda gi tukimala eyo ligasi gye nali neezimbidde naye abantu bange bangi bandisappointinga nakuwa omulimu ne mumala oteesa nga kumpi yabadde ayagala kumuwa amagezi naye njagala nnyo okwebaza ate abankubidde ku simu eri omukwano gwaffe atulaba ali mu Amerika yankubidde ku simu erinnya litayagala manya mikwano gyange abo tebaagala twogere ku mannya gaabwe wano ng'ate bali mu Amerika ng'ate bali mu Amerika ati omulala ali Bungereza namba yo gisome yajja akulaba era ajja tulaba eri 0707 ng'ate ogisoma mukama 0707 15 03 nsuulireko ajja kusuulirako omukyala womulabi temuli bulungi naye era siri ayolesa mubiri ekiri kungulu tokiteeka nnyo munda anti era waliwo enneema erabika nga ke kabonero esaakalamentu ke kabonero akalabika akategeeza enneema etalabika ali mu Amerika era batugobera ate mikwano gyaffe nnyo ani ali e Bungereza nabo bombi gye bali omu nalabye erinnya lye yayise Grace n'agamba nti mbalaba nnyo era mbagoberera nnyo naye tubeebaza so ffe tuli wano kubaweereza bw'olaba nga gwe oli mu Amerika eyo ng'otya n'okwogera erinnya lye wano ng'ate oli mu Amerika saasira nze ali wano abyogera bino buli kaseera abeera kukuulya emirundi egi ng'ate gwe ompuliriza buwuliriza naye n'okwasosietinga obwasosietinzi nange
owulira ng'okitaffe Katonda yatukuuma tetulinawo obukuumi bulala bwonna obukuumi bwaffe tubutwala eri Katonda era bwetutunuulidde. Bigambo bya Gilbert Bukenya akatambi byansanyusizza nnyo. Omanyi lwaki nasanyuse nnyo? Simanyi lwaki. Mu 2000 mwaka gwa 2000 tusinkana President Museveni. Mwali naye? Twamusisinkana Emweya. Kubanga okulonda kwali kwa 2-1. Naye mu 2000 twalina tiimu esisinkana President Museveni Emweya. Ekimu ku bye twali twogerako Muzeeyi Bidandi Ssali yali yeemulugunya. Omukyalo gwe bayita Kanyogonya yawandiikira Museveni manifesto ng'eriko omutwe ogugamba nti consolidating the achievements of the movement. Egisembayo n'agenda awandiikako ebigambo nga President Museveni yeekomiitinga nti I commit myself to contest for the second and last term of office. Nga Museveni agamba nti asaba ekisanja ekyokubiri ate ekikola ki? Ekisembayo. Bidandi Ssali ng'amugamba ti Mwami Museveni statement eyo mu ssemateeka tusaana tugiggyemu. Omanyi Bidandi Ssali alaba wala ye yakugamba ne bw'oba pulezidenti olwaleero nga Museveni akyali mulamu akwata entebe n'agiwa Museveni n'amugamba nti Museveni genda maaso ofuge. Lwaki? Ye bwe yakugamba nti yamumanyi. Kati Bidandi Ssali agende wa Museveni amugamba nti akawaayiro ako twali kaggyemu ne tuwaleka nga wali open kubanga nze nga bwe nkikakasa mu 2006 ojja kudda ovuganye kuba pulezidenti. Amumanyi? Museveni n'agaana n'agamba no. Namugamba Mwami Museveni gwoyinza ogamba nti tojja kuvuganya naye tewannabaawo omuntu yenna gw'oteeseteese kutwala ggwanga lino kugijja ku ggwe. Museveni n'amubuuza nti ate ggwe tosobola kukulembera nsi eno? Amupimamu. Gwe tosobola kukulembera nsi eno? Namugamba nti nsobola naye nze kyendaba embeera nga bwekyali amagye tonagatereeza kubanga gasobozesa nze okukola ki? Ganzikiririzaamu. Museveni n'amugamba nti take my word 2006 sijja kudda mu buyinza naye tugenda teekawo Omuganda ataliininga Mmengo. Ng'Omuganda ataliininga Mmengo yali mu bukulembeze mu biseera bwe yali ogwo Bidandi Ssali. Kati faawo era amaanyi we twagajjaawo Bidandi Ssali n'akuba akalango kali olinako obuuza ng'abo bamuzeeyi kagatto baakawulira kaanafuya buli muntu yenna era buli muntu yakyawa Bidandi Ssali olw'akalango ako olinako weekoledde. Naffe ne tukuba akaffe olumba olunaakutta lukujja we bajjula ne lukutwala we basaanika. Museveni yajjula londa Museveni kubanga yajjula abeeyo basaanika. Amazo basuubiza nti 2006 sikomawo. Nammwe ne mugamba omusajja kati muwagire. Era akalulu bwe kagwa n'addayo ne kulifreesha koosi nga buli wentambula bwe nti neerabira mu balenzi abalina zipisto zino ezibeera ozira zipisto zenene ezibeera wano n'ekyambe si zino eziri mu ndeto zino ezibeera wano abo ate nga Bidandi Ssali nze blue eyed boy maama nenzirayo kulifreesha nange nga bwe ntambula bwe nti neewulira nga nkube nga teeyo emmere Kenya bweti ogadda bugazi olinga yakibe nga n'akakofiira nkataddeko sayidi eno bweti nga ogeza Sambwe engiri gy'ogenda nga bwe ngenda okubeera eddisi wa Bidandi Ssali nga okulayira kumaze okugwa. Mukulu alayidde Mwami Museveni amaze okulayira be papa John Patrick Amama Mbabazi yakwata Gilbert baali baseka Bukenya n'amuteeka ku front line. Gilbert baali baseka Bukenya n'atandika okulwana ne Bidandi Ssali. Nga Gilbert akuba Bidandi. Yes. Nga Mbabazi amaze omuteeka era nga Mbabazi amaze okumukakasa nti Bidandi bw'avaawo yekka gwe muziziko ogukulemesa okusikira Museveni. Bidandi wavaawo bw'ati Bukenya gwali ku mwanjo era Obukenya wakwatira ne mutabani we n'amuyingiza amagye. Yobo Mayonjo tabangako mutabani wa Bukenya naawe. Waliwo omwana wa Bukenya afiira namu accident ndowooza bamuzza Mulambe erinnya sikyalijjukira naye n'amuyingiza mu magye nga Museveni naye bw'alina muhoozi owuwe ne Bukenya naye n'ayingiza owuwe mu magye naye ng'ekintu yali akibaze anaamukuumira mu nankani olwo Bukenya n'agula n'enkofiira nene wet
ye vice president n'atandika n'okutambula mu nga Museveni nga nagula n'omukono n'enjogera n'amaaso ng'agagira yesebo Gilbert Bukenya n'akuba bidandi sali n'amuleka mu kkubiro era tugenda okutuuka 2:5 nga bidandi sali afulumye eki yamukuba ati akozesa bukodyo ky'omukuba era Bukenya namutulira bwe nti ng'akaaba agawa baba yakaabi amala biseera yakaabi Bukenya abata ennaku gy'alaba kati eyo tennaba kuwera asabe Katonda amuyamba afenga obudde bukyali kuba ennaku ekyali ennaku eyambala eruma Gilbert Bukenya mpitirivu nnyo era bwe bamala okufulumya bidandisa libe papapa ate amama Mbabazi yennyini n'akyukira Bukenya. Ekibuuzo kyange tonnakiddamu akuba atya bidandisali yakozesa bukodyo anti ekibuuzo kyo omumanyi nze bw'oba ombooza tukolera abantu bali mu Amerika batulaba ebyo byogera bulijjo mwami Sewanda gy'abantu bali mu Amerika batulaba batulaba kiviza omanyi kati oyina ky'otayawula kuba kati gwe tewalaba ku Sewanda gy'akuba mayinja oyinza okuba walaba ku Sewanda gy'ow'oku Mambo Bado oyo oyinza okuba wamulabako kati mwawule ku ono kanso kati ng'amaze okusoma amateeka emakerere ategedde looya bw'atuula ku stand ye yabuuza gwe ebibuuzo tolina buyinza bumubuuza bibuuzo kati naye olw'okuba gwe nkuwa ekitiibwa nga tutudde wano ku ttookoso gwe hosti waayo wano totudde ng'ongaluuyi si buli kibuuzo ky'ombuuza nteeko kyanukula otukoze bubi nnyo ensi ogireseewa tukuledde bantu omanyi ensi eno lwaki twagala okugivaako bangi ku bantu abali mu nsi eno tebalaba bamuzibe si bamuzibe ku maaso bamuzibe mu bwongo amaaso gatunula era galaba bulungi nnyo naye obwongo bwabwe bufu nga kati ate Dani Buule ow'enjawulo nga ye muzibe ku maaso ng'alaba ate okubasinga Dani Buule muzibe ku maaso alaba okubasinga ng'alaba okubasinga gwe weebuuze ng'osinziira ku bifaananyi bye nnakuwadde walabye Ruhamya yazze ayina ennyota ye emu second lieutenant naye uniform gy'ayambadde yeeyo naye ng'ayina n'akapisto wano wabweru so le second lieutenant pisto yo eteekwa kubeera munda nga nkweke ne full lieutenant nga nkweke toli ku bantu bambala pisto ng'eri mu kiraato apaana ebeera munda ng'ogikwese ne kapiteeni era naye pisto yo ebeera munda kati abazambala nga ziri ku biraato wano baba bodyguards abo ababana abanene nalaba nga watamala emirundi nga ebeera wano nga yini kyambi nekyagaana mirundi okufa yafa kati abo naye ye Ruhamya wamulabye nasooka nakubira nyina saluti n'amala n'amugwako mu kifuba nkubuuzizza ngambye nti omukisa gw'omwana yenna guva ku muzadde mbuuzizza mukwano gwo MS naawe kankikubuuze olinayo olunaku mu bulamu bwo olwomanyi lwewasinkanako maama wo n'akugwako mu kifuba n'akusabira omukisa nnyo si emirundi sigibala oba maama wange akiyitirizaamu ayitiriza buyitiriza simanyi lwaki buli wengira bwenti nangwa buli wengira bwetebagwamu n'akusabira emikisa nnyo oli wa mukisa naye oba teweesudiya bwesudiya aye kati nesudiya nfunemu ki omanyi n'okunkubira nanga jangu nkusabire ku mwana omanyi gundi ono owakamwanyi aliwa owakamwanyi akamwanyi yani Kingi Saha akwata akaziragani bachali balo musudiyemu kwegamba nga ye n'okusudiya akusaba basaba okumusudiya naye we yamaze ekivulu nalabye nti Saha ate yasinga okwagala maama we ku nsi ndabika musingako katono bwe yamaze ekivulu nadde ewa maama we era buli kimu bwe bakikola na maama we nga maama we yabadde mu kivulu yabaddeyo kyogamba nti bano abaana babadde bakola ebikolobero ebyo byonna mu kivulu nga ne maama wa Saha mwali ate yali ku security yagenda bagambako ng'abaana nga babbi abantu amubbi yabeerawo naye Saha omubbi yabeera wali bantu ekivulu Saha alinga nga kyeyakoledde abantu nina ekibuzo kyenkubuuza Saha yabeera ku security ya Uganda security bagiwa miliyoni kumpi ngaaga mukuuma abantu
kati saave ku stage obagamba ababimulekerawo okubba nga security weeri gye basasula ne ssente nereeta n'embwezi wunyiriza nereeta n'abaana abayina gundi kuno nereeta ab'empingu nereeta abayina amaaso gwegati nereeta ebisajja ebinene ebikanyama obafaananya amaaso bazibu olina engeri gy'okanudde amaaso nendaba nga obafaananya awo saha omuntu yenna gwe babbye saa tebimukwatako kati oyo mwana gwe ntera okulaba eri ng'agamba nti munsudiyeemu ekikulu nnyo ekyo kati naawe bw'oba teweesudiyiza nga gweyogedde mazima weesuneko maama nakato ayinza obutagwa mu olina omukisa amiina naye omwana oyo wamulabye nga mumabirivu nnyo bwe yavudde awo nakuwadde ekifaananyi ekyokubiri kyoyogeddeko nti nga bawanvu balinga gwe basinga Museveni ono gwe walabye eno ye Ruhamya wa Muhoozi ono omulala gwe walabye eno wa Natasha ani bba wa Natasha Kalugire ne Lwaboogo Lwaboga ayina mulala kati kitegeeza nti Natasha wa Kalugire kati okimanyi nti Kalugire yakulira ettendekero lya Makerere University ye chairman wa Makerere University ye chairman wa council ya Makerere University Kalugire kitegedde kati bo balina Museveni balina Genosale balina kati abo be babiri abali waggulu balina addako Muhoozi wali ye stage nze n'amaanyi Natasha ye stage nze n'amaanyi ne mukoddomi waabwe Lwaboogo akiveemu naye waali era ekintu akyagala n'amaanyi gaabwe kati bwe badda ku mutendera oguddako ogwokusatu bataddewo Ruhamya owa Muhoozi ne bateekawo n'owa Natasha ate benkana nga bwe balabe ate bato bonna bali mu magye bo balwanira obuyinza bali mu kwestaginga emikono bagiteze omupiira akati omusajja wakagira bwati omukuba akakola ki kwatamu katono awo wajja tujja ku mulamwa gwawali tetunnamaliza musajja ono amaziga ge yakaabi okyalina bingi nnyo ebyetugamba ku nsonga ya Bukenya gwe kasita obuuza ekibuuzo nga nkyanukula okugyako kyesiya simanyi kiri waki wakyebalamye ng'ekyo kivaako ng'ogenda ku kirala Bukenya talina basement andi tekyalina bamuwa ba minisita wa sewage bubundi we yagamba talina bwa minisita kati talina lugira muwi wa Museveni w'amagezi agamuwadde amulabadde bonna waayagalira tasobola mulaba ye Museveni bw'akola naye nze mukubira bukubizi Kalyonso bino ebigambo byayogedde byonna ebyo byonna bitegeeza ki eri eggwanga kuba namulabe yabadde mu bulumi obwamanyi musajja omukulu n'akaaba amanyi Bukenya yakola ebintu bingi ne mu entertainment ero yatulekerawo ensonga abakazi azina n'abawala abato talinamu abeera nabaawo pakati badesire Luzinda bani ab'ebitone n'omuntu yali ayagala entebe nga weekola ebintu ebyo kagato alabika yamuwanga bicycle kick kubanga yayinanga amaddu bicycle kick nedda akola nnyo netulina kubeerawo bicycle kick ayina engeri gy'alalulamu bicycle kick alinganga onowuwo wake up morning call bonna balalula kati omusajja obanga buli gwolaba obanga mbuzi obanga nkoko obanga mbata ki kati Bukenya abo bakagatta abo muzeyi Kagato yasinga okuba naye alabika yamutwalira bicycle kick atenda ozako wokanywerako ka bicycle kuba kati mu biseera ebyo otererera wake up call yatanaba kujja bicycle kick nga waali kati awo bwe buzibu bwa Bukenya bwe bwamutuusa kwekyo Bukenya kye kyamugeza ebigambo bino yabyogedde kufuna ki naye akyogedde bukedde agenza okwebikka ng'obudde bukedde osula ku buliri bwoti kungulu n'oba ne blanketi n'oteebikka naye enkoko ziba zikookolima ziti nga obunyonyi butandise okucuculacucula n'okwata bulangiti webikke ng'ate bukedde olina kuzuukuka bino Bukenya byayogerako nti buli yenna abaagala mu ntebe lwaki buli ayagala entebe yafuna ebizibu buli ayagala entebe abonaabona buli agivuganyako ate nga Bukenya teyagivuganyako yayagala bwagazi talina ne watulagira kwagala kubanga Bukenya yali akolera amama Mbabazi n'amukolera okusuula bidandisali era n'akola buli kakolomooni konna n'ateeka ku bidandisali bambega aba buli kkala
buli kyabanga wabidandisali nga kibabuulira Museveni ne bongeramu n'ebirala basanzeeyo mbuzi 3 ne bagamba basanzeeyo kiraalo bidandisali nti abo bonna kubanga bidandisali yakulira task force ya Museveni eya 96 n'eya 21 ezo task force 2 bidandisali yakulira okulonda kwa Museveni okwo ate nga akubeeramu n'akola n'obulango gwe nagamba ojja kubuuza Muzeeyi Kagatu bumuleeta wano akalango olina keweekoledde baali bakyali ba DP bakubuulira akalango olina keweekoledde kyekaabakola buli muntu agamba nti ako kekamalamu buli muntu amaanyi buli munagamba nti akalulu kankawe Museveni naye bidandisali yali yeeteekateeka nga ayagala bwa pulezidenti mu 26 nga tabwagala naye nga bamusuubiza nti yakola ki nti yaddako kyo kyamugoba mbyobufuzi kyekyo kyennyini naye ye Museveni si yagoba bidandisali wabula Gilbert baali baseka Bukenya ng'akozesebwa mbabazi yalwanyisa bidandisali ng'olwo bagamba nti apaana nga bw'olaba kati betuliwo olwaleero abaana Lukwago bamutwala nti awe bamusibe abadde ayagala Kamubbaaka kujjawo Kyagulanyi naye bali nkulaze bali 8 buli gojjawo waliwo ateekwa okutuulawo ojjawo Museveni Muhoozi waali Muhoozi wabataliiwo Sale waali Sale bw'abataliiwo Natasha waali Natasha wabataliiwo Luhamya waali Luhamya wabataliiwo Lwabwogo waali Lwabwogo wabataliiwo mutabani waabwe waali omukono yayagala oyo omuko twali naye mu kalulu ka 21 ng'alina ekibiina bakiyita Rapid Response Movement olwo tannaba kuwasa muwala wa Museveni nga tannamuwasa ng'akyali mu bakampeyina naye omu ku bakampeyina abaali ab'amaanyi ennyo nga yabeera ne kapisito yekka bw'ati nga ffe obuvubuka bwe tutambula butambuzi naye nga civilian wa bulijjo era ng'agenda wali wa Museveni nga tewali amwazizza okiraba naye kati bano Bagiribati baali baseka Bukenya Bagiribati baali baseka Bukenya baalemwa kyetugambye Abaganda bonna bulijjo teriyo Muganda alituula mu ntebe eno ey'obwa pulezidenti nga Munnayuganda teriyo Muganda alikwata mu ntebe y'aba pulezidenti nga Munnayuganda ba Museveni bano njagala tutulie Obote bwe yali ajja okutuula mu ntebe eyo yali Mulango najja n'abalango be n'anoonya Kabaka Muteesa nga ye alayiwe ne bakwata entebe n'agituulako Amini yajja Mukakwa najja n'abanubbi be n'abanoonya ba alayi Abaganda ne bakwata entebe ne bafuga eggwanga Bendikito yajja Munnayuganda Bendikito Mugumbya Kiwanuka yajja Munnayuganda entebe n'emulema okukwata Lule Yusufu Kironde najjanga Munnayuganda entebe n'emulema okutuulako kati ne Kyagulanyi naye azze Munnayuganda era kyasokerako okulaga nti omukyala gwe nina wa ggwanga lino omugundi wange Zeduliga oli Katana oli Lubongoya Museveni abantu 27 yagana nabo mu nsiko bonna boogera olulimi olwo naye Museveni abantu bonna bawadde emirimu mu gavumenti ye oteekwa okuba nga maama wo ayogera olulimi lumu ne Museveni obanga mukyala we ayogera olulimi lumu ne Museveni obanga oyina akakwate konna ne Museveni kati mwabajjanga muli bannayuganda Abaganda buli muntu oteekwa okubaako ewammwe gy'ova nakugamba nti amaanyi g'omuntu gakolebwa ebintu 3 gakolebwa ensi gye bayita motherland gakolebwa obujjajjaabwo naawe gwe wookusatu ebyo 3 bw'obigatta mwenna ovaamu amaanyi naye bw'olijja nga ensi yo woova si kikulu gy'oli omala biseera kubanga kutakuba tutereddeeko Museveni abantu 27 yajja nabona baali baludde olwo ne tumwegattako bwegasi kati ffe abaffe bajja bo bannayuganda ne baagala batuule mu Uganda ng'ate ewaabwe Buganda tebaagala Museveni bwe yajja bano abasajja wadde baali bawagira Obote naki naye baali bawagira Museveni that's why be basooka okuba bangi mu gavumenti ye bonna abaali bawagira Obote wadde baali ng'ewobote baali nga bakolera Museveni baali nga Obote naye nga bakolera Museveni olulimi bawuliziganya kati wano kizibu nnyo okusanga omuntu ali ewa Museveni ng'akolera Kyagulanyi naye ate bangi nnyo abali ewa Kyagulanyi nga bakolera Museveni
be basinga nayo obungi. Omusajja nga yasensera nnyo eggwanga lino. Bakatumba Wamala n'agenda okuwummula amagye. Yawummudde. Yali mubezi wa muduumizi w'amagye mu magye g'Obote. Yayingira amagye ku Amini. Kuva ddaye ng'akolera Museveni. Mu magye g'Obote nga mubezi w'omuduumizi w'amagye yali twayisi wa Muhoozi ow'ebiseera ebyo. Okitegedde? Naye ng'ate akolera bayeekera. Bw'ayagala okujja ne gavumenti oteekwa okubeera n'abali mu gavumenti nga bakukolera, so saabali ewuwo nga bakolera gavumenti. Bwe buzibu bwa Kyagulanyi bw'alina. Statement eyo nga nnene. Kyagulanyi baali na beeno bakolera gavumenti. Besigye ye yali alwanyeeko okubanga yabeeranga mu FDC eno ng'amanye ebifa mu gavumenti. Kuba yenayo emikwano. Bwolooza Yusufu Nsibambi okumanya nti kyakuwa bamuwa yalinzeemu obuzindaalo bwe buli mu kinankani ekyo. Olowooza yali asinziira ku ki? Besigye mu information. Shifula Lukwago yabeera ne Lukwago emyaka gyonna ng'alina ekitambaala ekinene nnyo ku mutwe bw'ati. Ng'era Lukwago bw'atuula mu maaso Shifula abeera mabega. Shifula atuula nga wabeeranga Lukwago ne Besigye. Bukyanga bamutwala okubeera mu Human Rights Commission. Olina olunaku n'olumu olwalaba Shifula Lukwago ng'ataddeko ekitambaala ekyo ekinene. Tayogera kintu kyonna. Olowooza ekitambaala ekyo kinene kyali kyaki? Dini Busiraamu tuliza okwebikira. Kati yabuvaamu. Mwali. Lwaki takyakiteekako? Yakyusaamu. Bukyusa. Oba ogamba omulimu ogwali gumukiteesako gwaggwa. Yali abiga Lukwago. Era nabyo yagala mbikwanukule. Olina ebibuuzo by'obuuza nawe nga sijja kubiddamu. Zempa information. Si bwe bagikola batyo. Encyclopedia yange. Information si enoonya omuntu yaginoonya. Kati totetaano kuwa information siri musomesa. Bw'oba yagala nsomesa olina kusasula. Waŋŋambye ebitiibwa by'olina njagala nkulekera ebitiibwa byo. Buli kyenkola nkikola nsasula. Bw'oba yagala nsomesa sasula. Kolera abantu mwami Sewanda. Kati ate engeri gye ndi munnamateeka buli ssaawa nkolera emitwalo mitono nyaaga. 2. Ate naatula wano dakiika 45 ng'okwata akabiri ng'okampanga nkuviira. Gilbert bino yabyogeredde mutima ki? Ng'ayagala kulaga kiggwanga. Akuba ndeka mwoyo talina kyatulaga era talina kyatugamba. Bino ebigambo tebinyiza atukoze bubi kubanga ebigambo ebyo byayogera ne Paulo Mwanga yabyogera. Paulo Mwanga yagenda obitubulya nga byatubulya bye bituufu naye nga tumulinako obukyayi. Yagamba atya? Era nabyo bikulemye okutegeera. Paulo Mwanga yagamba ni Museveni oyo gwe mulaba oyo bw'ali kwata entebe tajja kugita. Era ate waliviira mu bukulembeze walifiira ensi eno agenda kuleka ng'agitaagudde nnyo nga n'abantu baawuse nnyo okusinga bwe baali. Museveni yasanga wano Abaluuli Baganda, yasanga ab'e Bugerere Baganda, yasanga ab'e Kooki Baganda, yasanga Abannalwanda Baganda, yasanga Abalundi Baganda. Kati bonna bali bataano tebakyali Baganda. Omu yeeyawuddemu. N'Omunyarwanda akuba Omuganda n'adula kumwogoloza naye nga mu Buganda mwe mwokka. Mu nsi yonna Abanyarwanda bwe baali babadde ekifo kiri eki. Buganda yokka watabanga kitta Banyarwanda. Ne Congo gye baagenda battirayo. E Tanzania eno gye baakabagoba ennaku zino baabattirayo. Ewaabwe Rwanda baafiirayo. E Burundi baafiirayo. Wano wokka we watabangawo kitta Banyarwanda. Wano mu Buganda. Naye ffe basinga okuwalana. Lwa Museveni oyo. Abanyarwanda abamu nga batwagala nnyo. Abaluuli baabanga Baganda wano Wire Mukaabya ojja kubuuza Muzeeyi Kagato yabeeranga wano Wire Mukaabya nga Wenna Kasongola. Wire Mukaabya owagundi ono omuyimbi. Omuyimbi nga Wenna Kasongola nga Muluuli. Nga Muluuli musajja Muluuli naye nga mu kuyimba ennyimba za wano yeekansa. Yakuba Kayanda. Mukasa oyo omusajja kati asinga otuwala ne Buluuli era ataddeko amaanyi amangi ennyo. Yeeyita Muduuli Mugasa naye yalinga Muluuli Mukasa. Muluuli Mukasa. Abadde minisita ow'ebyenfuna. Y'omu ku basinza otuggulako obukyayo bw'amaanyi ennyo e Buganda. Buluuli awo. Naye ng'ate buli kyonna kye yafuna yakifuna Mmengo yekimuwadde. Amaanyi agajja Mmengo awo. Byonna buli kintu kyonna kye yafuna yakijja Mmengo era we wajja buli kye yalya. Naye n'atuwalana kutuuka ku level. Naye ebyo oli yabitulabula. Naye wagenda obitulabulira nga tumulinako obukyayi. Yamwakuwa. Kati ne Gilbert baali babituse Kenya
byayogera biyinza okuba byebituufu ngera alina byatulabula naye akyogedde late ng'obudde bumukeddeko. musajja wattu yali alina kwegatta ku bidandisali ne tulwanira obuyinza ne tubufuna okusinga omulwanyisa naye yasalawo okulwanyisa bidandisali kati naye bamufulumya. Najjukira omusajja oli yagamba nti baanona Abayudaaya saafaayo kubanga saali mu Yudaaya ne baddukira abasimanya abaki yamenya abantu babikanga 5 n'agamba nti bagenda okutuuka ku nze nali nsigadde bwomu nga sikyalina wakunwanirira banne babatwalanga asirisi ngera agamba nti binkwatako kyekituusa ku Gilbert ayogedde buyisi tewali kyekyo kyataasa ate kata kyalina gwasobola kukola naye omu yamutegeera ne munyenye tekyayaka ye byayogera lwaki abyogera akalulu kawedde yandibyogedde luli kyandigasseeko nnyo kyali tugasseeko nnyo senga yakyogerawo mu 2 bantu wakiriwo tufunayo abantu mu 225 olw'ebigambo bino naye yatya kati anoonya kulya ayagala kufaanana nga kojja wange Tamale emirundi gw'olabye bwe bamunyiizanga n'akuba bwe bamutereezanga n'asirika n'avuma ate abeeno. Bannabyabufuzi badduka mu Uganda. Salaamu Sumba yabombi yavaayo interview eri wano n'agamba nfiire wano kabonero akalaga obwannakyemalira kanfiire wano kabonero kyalina gadduka anti era oba bansibe yali mugezi naye yadduse senga yabagamba nti anadduka senga yabagamba era eyo pulogulaamu gye mwamukolera ye pulogulaamu yamuyambye okudduka abakulu bagiraba tebayinza butagiraba singa yabagamba nti nange nja kudduka yabagamba wendi baali mugyeeko amaaso baali mutaddeko amaaso okulaba nga tagenda. Opposition yaffe kati esigaddewo bannange tetulina opposition abakulu bonna aba national platform oba bageza kwegattira eyo bafune kibaleeta wa banyiga mapeesa samujiwa tugamba amapeesa aganyiga mwami Kyagulanyi naye anyiga kati bone banagenda buli ne banyiga ne batuleetera ekyenjawo Megatron njagala onyiga epeesa ly'essimu eyo ng'oli wano tosobola eriyo omuliro oguyinza okubeerawo ne gufumba emmere eryeka kambuza abajjeko eggwanga lino bonna balwanye bali wano abajjeko abakulembeze bonna balwana bali wano bw'ogenda ebweru kolayo ssente komawo wano naye tolowooza nti ojja kudda mu kalulu ka 2026 owangule Museveni tekisoboka ate era enkola y'abanafu oba enkola y'okunafuya omuntu akeera kugamba nti Katonda tali ku ludda lwabwe bateekateeka ne Katonda ateekateeka Katonda ateekeddeteekedde Museveni emyaka aga kati mweji n'etaano yakugambye agikomerawo era agyetaaga mwasa tumugumu ako yakawangula dda nakugamba ekimulemesa Museveni okuwangula akalulu ako bakiyita kufa bw'anaaba tafudde tolina bw'omugaana kuwangula akalulu ako yakawangula dda empangula gyajja okuwangulamu akalulu ako y'empangula gye bawanguddemu olubwa loko gavumenti wagirabye obwa LC5 LC3 ne LC1 gye bawangulamu akapulezidenti kati akapulezidenti banakatuusiza ku mutendera ogukabbanga we babbya akaloko gavumenti akaloko gavumenti okamanyi bulungi nga omanyi bulungi nti yawangula awo mulala ne gwe balangirira mulala ninga misana tuku omusajja alangirira olira akola kyokola emisana tuku ng'awangudde mulala wano okwata kubonya ligenda bwerenga gye basima omusenyu awo waliwo omukyala yawangula akaluka bamuyita Apofia kuba kyemani bwero kiwano yabagamba ne bwe nabali n'obululu 100 ngebola n'ennaku ntono nnyo okulonda kubeewo bajja kunnangira nakani ne bwe n'abandi n'obululu 5 nga gwenvuganya alina obululu 2,000 nze kiyamaani wero kiwano waawana ddako ne bakiwakanya baasimba erayini ng'alina layini zeezi ng'oli alina layini 5 ne balangirira Apofia nga muzimu ne balangirira Apofia jangu wano mu Kampala akaluka ero sisiri akaali mu Kampala eryo gwe balangiriranga siwa NRM wa PLU tandikire Nakawa gye balangirira ani
ono wagundi wa Bob Wine omurasta Nubian Lee bwe bamulangirira ebigambo byayogera wabiraba nga amaliriza okulayira. Tukole sigenda kulwanyisa gavumenti. Atulina kukola abagirwanyisiza bagikoze eki kati gwe oyina mugombolo ettaano eza Kampala woyinza okuŋŋamba nti aliwo chairman gundi nga wa NRM nga si wa NRM. Oyina gw'omanya atali wa NRM na PLU. Tuyina ne China wano weewa ono muyayi muzibu muyayi ebyaddala tamanyira bigenda mu maaso wa NRM n'awangula akalulu. Ali awo tategeera naye akawangula. Kati ye chairman we Roswano abalina stamp agirina akubakwa. China akuba stamp. China stamp yagirina tamanyina kusoma. China ono mukubi w'ebikonde. Muyaye sayo nenkwa kyeba wano. Muyaye. Enkwa kyeba mutabanga lizinge. Ateke nenkwa kyeno natekayo munyogo omuti gwenjaga. Ye chairman we Roswano abalina stamp yagirina kwa abakutti. Awo Uganda wetuuse. Ekyo kikulaga wa wetulaga. Nti si wangu. Ffe tuli mu kukaayana, tuli mu kuneneŋŋana, tukabira bufu. Omuntu awoza oyo gundi ayagala kujjawo Kyagulanyi, ekyo kifo kya Kyagulanyi, ono ayagala kuziba vacuum agijjewo agitwale, si bye tuteekwa okukola ebyo. Balibo balina abaabwe 8 be batadde wali bali mu magye. Bonna bali 8. Ono bw'atabaawo ono yabaawo. Ffe buli ajja gwe tukuba nti tojjaawo Kyagulanyi. Buli ajja gwe tukuba nti Kyagulanyi ewaffe. Naye mukyala wa Kyagulanyi mwannyina ennaku ezisakulaga ekifaananyi kye wano nga ekitogi kimyufu. Wa kitogi kimyufu bamuwadde n'okutumira agamu ku magye gaabwe aga Museveni. Naffe tufunyeeyo abaffe ye mwannyina wa Kyagulanyi. Tufunyeeyo abaffe kati. Atuyinamu abaana bameka Kyagulanyi naye mwana we gw'omanyi atali wa mukyala oyo. Abaana bwe tubazaala babeera ebitundu 7.5 nga musaayi gwa mukyala. Gw'ogugwa omwami gubaako 22. Ba Solomon Kampala olowooza senga olutalo olugwawo wakati wa Buganda ne bali balwanira wa. Bali babatwala. Era n'abo balinamu essuubi. Kaakati baaba we bayingidde amagye. Gwe waffe Solomon Kampala olinawo muteera mu magye. Ali bweru. Owagiri Baati Bukenya bwe yamugezaako muteeka mu magye yalama. Kabinji enteekateeka za Mukama Katonda. Ye Katumba wamala jjeno omanye emirimu gino gikwata abaana. Nze waffe ninayo abasomesa kuba mbadde musomesa. Nina aba business. Nina abasawo. Kati ngenda mubala n'amateeka benzizaako. Katumba wamala alinayo omwana yenna mu magye gw'omanyi. Naye omusajja yali magye okuva ku mulembe gwa Amini ng'abaana be bonna bakulidde mu magye. Kuyinza kutya okubulako omwana eyeegomba amagye ku baana be. Babalemesa bulemesa. Ebibuuzo ebimusibyanukula nze. Kati ogenda kwandukula biriwo. Byenjanukuddeko byebyo. Musibe bulungi mwera pakati basiibu. Wakati onnemesisi. Temwerabira wamu enamba yange y'essimu 0702 43 88 52. Awo we tuli. Nsonga ki? Tuteekwa kwebeereramu. Ebigambo ebyo Kyagulanyi yabikozesa. Naye simanyi lwaki babigamba tebabitegeera. Ayinza n'okubanga n'ebigambo ebyo byamujjira bugizi mu mutwe naye nga tamanyi lwaki. Oyogerako nga w'osusudde ensonga ezo omwana n'akuvuma. Ate ebiwala ebikazi bivuma. Mukwano gwange aŋŋambye bw'ati. Tiyakulira mu kyalo. Abakazi bavuma. Mukwano gwange aŋŋambye bw'ati yakulira mu kyalo. Waalingayo obunyonyi ng'obunyonyi bulabula. Omusota ogw'omukambwe oba enswera oba ettemankima bwe lyasemberanga awaka ng'obunyonyi bubeerawo ne bucocholya. Engo kuba engo yesobola okutambula emisana ne bugiraba era obunyonyi bubeera bucocholya. Bwetambula kiro. Sera kutambula kira nti ng'etambula kiro naye bugiraba emisana. Bukaaba. Nangamba ne bw'otunula ku documentaries zino mu ttale eri empologoma weebezze obunyonyi obuli waggulu ku muti bwe busooka ogiraba ne bukola ki ne bulabula. Nangamba nti kati Mami Sewanda ginkulabanga obunyonyi obwo. Omuntu bw'afuluma ebweru ng'obunyonyi bucocholya ebweru ate obunyonyi bwakuba buleka. Kumbe bumulabula omusota guli wano. Engo erina weeri. Kati obunyonyi ate bwagira ki bwakuba. Nangamba nti kati gwe Sewanda gy'oli kanyonyi. Abantu obalaga emusota
naye ate gwe bakuba omusota tebagulaba bagenda okwejjusa nti so nno obunyonyi bwabadde awo nga bukaaba nako okuntwalira mu bingi kati neetegeerera tonteeka mu kikutiya nandi Kyagulanyi yakibagamba weebeereremu era n'agamba nti abantu batunuli olibalabira ku bikolwa byabwe nga gye natandikire ku bitaka gye nakugambye nabadde n'omubaka wa Bbaale nga ndowooza waffe wa opposition naye omusajja oyo ategeera bwe yavuddeyo yawagidde era yansindikira ne request ku gundi follow ku TikTok lwakuba sinnamuddamu muddemu muleke bwe yayogedde yawagidde batujjako ttaka kibi nnyo naawe ye baawagira kubanga anoonya ate nga waliwo enneeyisa gye yeeyisa ekifo kyalimu si yakisookeddemu kyalimu Sulaimaani kye bakoze Madaada ne Madaada yali alowooza nti yakibeeramu paka lwalifa yakikolamu ebisanja ebi budde noona ajja kibeeramu ebisanja 2 kugamba 231 tajja kudda naye tajja kudda 231 naye ng'ate damage amaze ogikola talina kyagaseko atoddeko butozi bebana bakuba opposition ne bagisuula we twabeerera ne Kizza Besigye nga Kizza Besigye we bamukwata nti bamukutte nga tumale wiiki namba nga Kampala tear gas bano we bamala okunafuya oludda oluvuganya gavumenti Kizza Besigye bamuleeta ne ku kkooti n'otamanya na kumanya nti ali mu kkooti okimanyi ne lyaleka mwali ffe tetumanyi musibe bulungi mweraba